Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba. Hello. Nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobe so wangambye kubireko. Yes sebo. Mwana mama asayise okukubulira mukunja muganda wange. Kale sebo. Muganda empuli nino obuzibu wano. Omanyi musajja muvuzi wa boda. Alina dengino customer gwe ntwalidde emigugu. Nina agenza okudde ewaka nga ennyumba yonna n'ebintu abitisa abitutte byonna. Bannange. Byonna. Kati munna embadde nsaba omuntu obisizeeko mayinza ekigenda mu maaso ebintu byonna yabitutte era wompulirira wano ennyumba yonna nkalu njagala kumanya wagi yanobedde kubanga ezizzaako genda ewaabwe munoonya taliiyo kati njagala kumanya yanobeddewa. Kale beerako onaayogerako naye? Njayogerakoko naye. Kale beerako ku simu tovaako. Kale olibadde kirungi nakatono oyogera ne mukazi munno netulaba wanobedde wa mukazi munnange esimu ogiwulira? Ngiwulira. Esimu ng'atajjako nzije sebo wangi esimu ng'atajjako nzije awo simanyi muganda wange ddamu nnyako omuddemu. Luno mukyala munnange n'ebintu by'omusajja ogalangatana kakuvuma sidika gwe anagikwata kululi ajjeko nzija oba kwali ezo kubanga kwali akuwulira. Luno Halo nyabo. Halo. Naye gwe tukube simu yo togikwata ffe tuli wano ku poliisi mutubonyabonya bubonyabonya mwe mulooza ffe tulina baana mwe mulooza tunabeera ku bizibu byammwe buli kiseera tukube simu yo tugifiirako bufiizi ojjako nzije. Nze nzi wa poliisi abe poliisi munjagaza mukulu bwe tukube simu yo gikwata olikyalina bingi ebyotubuulira waliwo omukazi ali wano wamubbidde omukazi omusajja wabbye bbaawe kyokka bannange nabbye bbaawaani ati wabbye bbaawe ow'omukazi ali wano n'ebintu bye byonna wabibbiddemu mu nnyumba owange mpola mukazi ki gundi mukazi ki ate nze kakati gwe tomanyi bbawa mukazi gwe wabbye nze omusajja wange si mufumbo wangi nze omusajja wange gwe naakafuna gwe nnina si mufumbo bamuyitaani omwagaza ati nnyabo yamba poliisi naye kuyambe bamuyitaani mwagala mukola se tulina kye twagala mukola kubanga naye njagala mubuuza ambuulire owuwo yaani nammwe nno owuwo yaani mugende munoonye ku kyalo oba gwe owuwo yaani omusajja wange ye Kamoga era si mufumbo taliiko agamba oye ye Kamoga
ye musajja wange taliiko agamba era nagenze ewuwe sirina kye nasanzeeyo yadde ekiraga nti oba mufumbo nti bawaddeko n'omuntu oba yadde akapale yadde akatundu k'akaleega sirina kye nasanzeeyo yadde ekimu. Kakati ngena mubuuza kubanga wabbye ebintu bye byonna mu nnyumba n'omusajja n'omubba. Kati bintu kibe nabye nga temuli kinaze kye nasanzeemu abaleka balina bidiibi baagala kunyonoonera na bufumbo. Oyo alazikuula omukazi w'oku mizigo oyo maama Sudais manya ebiki. Maama ani? Maama Sudais. Beegase n'oyo omukazi okyaleka aliwo gaayi yankwalanga ne mugaana aleka yeyaguza oyo omukazi. Kati Maama Sudais? Ye Maama Sudais. Neighbor. Neighbor we? Oyo omukazi ye yani. Kyogamba nti obadde olina woobeera neighbor wo Maama Sudais? Kati bawo yani? Toyitaba. Bawo yani? Namugambye iyo yagala mu. Anti kakati nze ntandise okunoonyereza nja kusiba mukazi gwe. Sana kunsiba onsangiwa. Bawo anti yenyini akubulire yamutumye bw'oba osiba nze ng'onsibira. Bawo yani? Owange bange Kamuga kiki yekyo temuddamu nze nakumanyira temuddamu kunsibirako temuddamu nakuba ku simu yange. Owaayi? Sebo. Ate Kamuga yani? Kamuga. Kamuga oyo muto wange. Okakasa. Kamuga muto wange. Kika bujo Kamuga nebakira ku mukazi wange. Balize. Kamuga bujo ebaka ku mukazi wange. Simanyi ze munaye nange ndi eno ku beat. Mukunya kati bino bindekere ngende ne sorting nabo. Bino bindekere kati ngende ne sorting nabo. Togezaako soko tuli kukibanange. Sajja bwata kutukamu mutima. Era kati abakazi nga muli bazibu. Ojamu kubirako keddola bo bakyassa ebintu bya laavu abakazi nga muli bazibu. No, kulusebenju wano. Kulusebenju wano. Vale kulusebenju abala ku muganda w'omuntu. Ati lwe lusebenju. Nti oli kumpi wano toyendedde eri n'akulabye. Okisendedde wano kulunju tofulumye na kufuluma mu ddiiro tafudde atafulumye ali kulunju ali kulujuliro sirina kulusebenju mu kisenge ky'omusajja mwajiridde obono omwami ali mu kategori nakachwa jayogeddeko egenda okwatibwa covid nnyo n'amaanyi talina bulungi battery omusajja yakukolerera dde eri akutadde mu maka buli kimumu ekiri ate n'obbayo obbira ate oli ataneetegeka oba mulimu gwono gwabadde tayagala kuba bambi wa booda abeere mugumu ne Kamugama battery ejja kutuuka eggweko omuliro ate ono ng'amaze okyajinga ate amugjeyo abasisimusi mwebale tuweereza eno mwogene Pademani Bumba Abaganda bagamba nti bikuyitiridde nako bikuyitiridde ka Abaganda bagamba Maka Amoti nakachwa mwasuze mutya mikwano mwebale tuweereza naye manye kirumanga muganda wo okwagala bbaawo oba muganda wo okwagala mukazi wo ne waba mukwano gwo ne waba neighbor kiruma nenze kyengamba mukazi amwesonyiwe kubanga amulabye bukulu amwesonyiwe asigaze emirembe ne muganda we bino byansajja funa omukyalo omulala amumaleko ennaku yooli agume nsi kyemugamba agume takola lutalo tumiddeko kojjange enfunambye Katosi ne mama wange Janet Katosi ne mama Samu Katosi bulijjo nfunambye Katosi kojjawo mumanyi oyo omwami kati osanyuse eki nfunambye ate nfuna nnungi nnyo linya teryamufaanana lyakyuka amugambye ndi munnange omulabye bukulu kino omulabye mukulu kimalangayo maama Katongole nti omulabye mukulu nga mannyo bwe gatuuka ate amannyo wagalabako mbuto era wamala kukula ne gajja oba naye mukunja abandi musujuwidde bannaazi abakazi beekaza nsigadde nze katojja werere katiiti mukunja sebo webale kuweereza ggwanga kale sebo amannya gange sebo nze bakikakasenga bulijjo pulezidenti watuli bumukola zifula mu Uganda nakachwa nkulamusizaako nnyabo kale sebo
wamu n'amoti omubalanguzi nange bwenti endobe esonji wulidde bulungi naye munzikirize nsoke abantu obanzikirako muzeeyi wange ng'afudde bamemba batuli mukola zifola mu Uganda bannange mwebale nnyo mwebali eddala wamu ne Franka Gashumba ne Alozias Mukasa kakati endobe seeyo omukyalo yo abantu abo bakyamu nnyo bannange omukyala odira otya omuntu omanyi ddala ate muganda wooli ate mudde naye mwegajambule mwese empiki mu butuufu omusajja omuwa amagezi gali gamu kakkane oli amulekere muganda wo omukyala ajjafuna omukyalo omulala webale nkugambye Kamoga abaddewo nga okimanyi ekimwongeza erinnya lya Kamoga ali awo ageza ayogera eddala mukwate ku poliisi mukunja mwebale tuweereza kale sebo ono mululiringisonga atunda wezamba kafeeka naye mwe mukunja abadde esaba omwami oyo ekyalo kyaba awulira ebintu eyandibyesonyiye kubanga yo bedde muganda omuwala omukazi yamututte akyesonyiwe mbasiibudde bayi soka bannaye okujazo kimpedde nako omanyi ebimpeddeko kiki sikitegeera oba kalantiini oba batire nekireka batire yononfu omwana agenza awali batire ento atyoka ate neyeetika ebintu byono n'abitwala eri bannange oba tuli kuki simanyi nakumanya wabula simanyi ono omwana w'omukyoli awolimmire naye bannange nze sikyakitegeera FM ekiyita buli kyomuziki omwana w'omukyoli agambye mundeke